buli ekijja nga bwe kizze kiba kijja genda. Nange kenyini ndi mu practicinga bukkakkamu. I'm trying my level best to be so calm, to be very cool. Obukkakkamu kintu kizibu nnyo kubanga oli ne bw'aba ayogera oba n'ebyokumuddamu nga byesera n'okusinga ebibye. Naye n'ogamba kanzikakkane kavume. Oba otegede kye ŋŋamba? Nze saagala kweyita malayika. Nze ndi muntu buntu bampita Lozias Bujjingo. Ndi mubuulizi wa njiri Mukama gwe yalonda. Akoze bingi okukakasa ensi nti seeyita ye yampita. Naye nange ndi mu kulwana mbeera omukkakkamu. Ate mbukoze kuba eriyo bangi abansookaasooka nga bakigenderedde n'okigenderera. Omulabe akulumba amanyi n'ebyonookola n'agamba kamukole bwenti kubanga bwe mukola bwenti mu buli ngeri agenda kukola bw'ati. Kati nange ennaku zino mbayiwa okukamala ne bw'obikola nange mbeera mukkakkamu kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ekyo nsaba Katonda akimpeere ddala naawe akikuwe. Abatwogerangako bejjuse bokka. Jabezi ya practicing obukkakkamu buli amujerega tali ku recording ne Jabezi ya mujerega. Jabezi y'obudde yabuwa Katonda na mirimu gye n'akabiriranga Katonda n'akabiriranga kitegeeza it was continuous. He cried unto the Lord of Israel until when God answered his prayers, and the Bible gives a report that he was more honorable than all his brothers.